Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nkulamusizzaako muganda mwannyinaze gye baliko ejyaleero. Twebaze Allah subhanahu wa ta'ala atuusizza mu nnaku zino 10 ezitandika omwezi ogwa Dhulhijja. Tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Obubaka buno okkiriza muganda mwannyinaze mbwolekeze gy'oli gwampuliriza akadde kano nti nno la tajlis swamitan, totuula butuuzi awo ng'osiriikiridde, wabula kozesa omukisa guno. Sabbih, tendereza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ogamba subhanallah, hallil, gamba nti la ilaha illa Allah, kabbir, Allahu akbar, kubanga fa anta fi afdali ayami dunya. Akadde kano oli mu nnaku ezisinga okubeera ez'ebbeeyi, ezisinga okubeera ez'ekitiibwa mu nsi yonna. Kale Allah bw'aba azikutuusizzaamu, kozesa omukisa guno omutendereze ng'ogamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Kale mutendereze buli kadde konna ogambe nti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, nga n'okujjukira Allah okusinga okubeera okunene kwe kusoma Qur'an. Yitiriza okusoma Qur'an mu kadde kano. Gw'atagimanyi noonya engeri y'okugisoma, noonya engeri y'okugiyiga. Kozesa omukisa guno weegatte ku Rasul Islamic Center. Tujja kusomesa Qur'an ku mutimbagano ku simu yeeyo smartphone sereza. Tujja kusomesa ng'osinziira yonna gy'osinziira, osome mu ngeri esingira ddala okubeera ennungi. Kale nno weegatte ku Rasul Islamic Center. Ennamba z'essimu ezo z'olaba z'oba okozesa okuba nti nno otwegattako 070244623 tuweereze ku WhatsApp. Kozesa ennaku zino 10 oyiga okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, ebigambo bya Katonda wo omutendereze buli kadde.